mwebale mukakkalabya na kunoonya nsimbi maama okolenga zijja munnange bataata mwebale nsanyusa okukula bansanyusa okukula basebukatanajja muganda wange maama ono alindya badde akyetegekedde munnange ndabirawa yongera okugonda omwami atongere ku kasente ntuuse bannange mbaliridde eno abakulu munansonyiwa mpolampola tezikakiddwa tezisaliddwa nabajjajja abantu mutabani muzzukulu ng'obiwala lwaki mubidaebi muvaazo kanzirewo mpolampola nga benga ntuukaawo mitwalo 5 gyetusonda mitwalo 5 walaba nkyali ku ludda lumu tebereza abantu abasinga obuugi bali eri wenatuukirayo ekiggo kijjudde bannange muntaase siswalo musajja oli aneesiga nnyo n'alaba okugenda nga mukulubebale oli mutuufu sente obutazijajaga funya kikoolo otyo tutambudde bannange tugenda tusimbudde abantu bangi baba bajja musaayo kutambula
Ssaabasajja Kabaka n'asiima n'embeera omumyuka wa Ndugwa okulaba ng'omukolo gwe gukolebwa ng'emikolo egyo gitambula bulungi. Mukadde waffe Jjajja Ndugwa kyava ng'ama nti gw'oli muvubuka gw'okyalimu amaanyi ogenda kukola emirimu ebiri, ogenda kukola omulimu gw'obwa ssentebe okole n'omulimu ogw'omumukabo olabe ng'emirimu egituweereza Ssaabasajja Kabaka omulimu ogwo gutambudde bulungi. Buli munagweyanza era bwe naseeka okuyita mutegeeze nti omulimu ogumpeereddwa mukulu nnyo. Nayita musajja ono ow'obutiko bamuyita Mulasa Musiitwa ne mugamba nti eŋŋoma za mujaguzo ziteekwa okulabika, Ssaabasajja Kabaka ateekwa okuzikubako. Musajja ono Musiitwa ow'obutiko n'akola olukangaga lw'ebintu byali biyitirivu nnyo kubanga n'amaggunju abantu baali beetaaga nnyo gakola ki okugalaba ne tuteekateeka era ebintu ne bigenda bulungi. Naye obuzibu bwe bwajjira kireega nandyogedde ebigambo bino ng'oli wano, vaayo eyo gy'oli musajja wa Kabaka. Sebo Omutaka Kawula naawe jangu wano, munansonyiwa okwogera bwentyo. Manyi bw'obeera Ssaabasajja Kabaka ng'akuwadde ekitiibwa basajja b'osobola obbayita bwotyo naye nga tewali mumu alina buyinza kubayita mu ngeri eyo. Omutaka Kireega n'Omutaka Kawuula nze nabo ffe tumanye ekyama lwaki eŋŋoma ezo tezaalabika. Era bwe nzizaayo lipooti eri Katikkiro wa Buganda Badeni yali okiibwa Simulanya Muli Ssemwogere nga n'ono Musiitwa tumaze okugamba nti eŋŋoma zonna ziteekwa okuwundibwa n'abo bateekwa obula. Waaliwo emiziziko mingi egyali egy'ennono olwaleero gye simanyi obanga n'okukolebwa gyakola ki gyakola. Obuganda n'ennono tubuggyemu enkola ey'ebicupuli. Abasajja bano tebabadde bacupuli. Musajja gwe wonna bw'ogalamidde saagala ogende ogalamire emirembe kubanga alese olutalo lwatamaliriza. Tuleme okugalamiza abantu bagendayo beebake nga balese ensi eno nga nkyankala. Era nze bwe kimpitirirako ŋŋenda ku bajjajja bange gye bagalamidde n'endoopa ensonga. Ono Kyemanyi Bwekabowa abadde wano bwe tubadde tulwana entalo okulaba ng'ettaka lya Mujaguzo teritwalibwa. Mujaguzo lwali lubiri lunene, kati eŋŋoma za Mujaguzo olubiri olukulu ennyo kasigadde Kawugiro. Naye ekisinga okunnuma ng'abasajja abatunda olubiri olwo basajja bali mu bika bya Buganda, basajja bali ku mwanjo gwa Namulondo, basajja beefudde abatagambwako, abasajja beefudde nti Obwakabaka buno bulinga obugenda okukoma kubo. Abasajja buli kiseera bakyusakyusa ebifundikwa, abasajja buli kiseera bakyusa entebe z'abantu. Okusikira entebe zino si bugagga oba tolina kyokinoonyaamu. Tukuuma ensikirano emyaka kumpi 25 n'omutwalo okugenda emabega. Teri asobola kugamba Kimomera ate yasooka
tosobola kugamba Kirega kyeyasooka, Kawura kyeyasooka. Tuli mu myaka miyitirivu nnyo tukuba ebintu bino nga n'abazungu tebannaba kujja. Tulina ennaku ettaka balibba, tulina ennaku ensi bagitwala, abantu ba Kabaka basula njala, abaana b'eggwanga lino tebasomye naye tebalina mirimu. Tuli mu nsi yaffe tulinga abali ku momboze, oddukira abanakutaasa tewali, gye wandiddukidde ofuna obulamuzi ogenda mu basi. Musajja abadde w'amazima ono alwaniridde ettaka n'agamba nti mujje munzitire ekabowa wakiri mufe naye nga siwaddeeyo ttaka lya Namanyonyi. Ogenze ettaka lya Namanyonyi weriri mwab'ekika ky'obutiko, omusajja okwo kwafiiridde. Abantu bonna baagala kusikana kugabana, naye kinaava mu kutunda ettaka ly'obutaka n'okuligabana. Ekinaava mu kutunda ettaka ly'obutaka n'okuligabana, ne bw'oliwa wafa ogenda kuziikibwa kuzuukulwayo, osasulire ekintu. Ndagala kumaliriza bwenti. Kino kyakisembayo, nze siva ku TV, siva ku mawulire. Nalabye ng'omutakoona afudde mu kitiibwa, ono Ssaabasajja Kabaka amumanyi gomu. Waliwo abantu b'oli ng'oli mu nsi muno oyagala nnyo Kabaka, naye nga n'okumulingizaako tomulingizangako, takwatangako mu ngalo, takulabangako. Naye mu bantu abatono ennyo Kabaka babadde amanyi yono. Nalabye omusajja gwe munanyinyonnyola, yagamba baba mugenda okuziika mumuziike ng'omuntu owa bulijjo nga bwe mulaba, era temukolako emikolo gyonna. Nenjagala okubuuza, oyo yabadde ayogera yaani mu kika ky'obutiko? Eyabadde ayogera yaani? Kaakati nno njagala okutegeeza ese nti abasika bava eno mu nnyumba ne bagenda ku luggya, ne bagenda ku mutuba, ne bagenda ku ssiga ng'ono wasiga yafudde, ne bagenda ku kasolya. Jjajja Ggunju ffenna abali wano yatwanjula, yatusiga mu lubiri, yatulaga Kabaka. Tewali muntu yenna nga tagoberedde mitendera egyo asobola kufunira babutiko mukulembeze yenna ku ddaala lyonna kumwanjulira Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka twakuumye bubi. Erawo olw'ensonga ey'emirimu egya gavumenti eya wakati, balina ekifo kye bamuteekamu olw'ebizibu ebyagwayo, n'olwekyo kati n'olw'omukaaga ne Sande akolera ddala ng'ennaku eza bulijjo tasobodde kubeerawo, naye ali wamu naffe mu nteekateeka zonna, era asaasidde nnyo ab'ekika ky'obutiko n'abalala mwenna olw'enjega eno eyatuguddeko. Nze ndi mumyuka w'ekiro w'ekika ky'obutiko. Omukulu ono minisita gwagambye nti batwanjula mu kika ky'abakulu ab'ebika byonna eby'Abaganda, era gye tuli mu ligisita yaffe Emengo. Oyo gwayogerako simanyi lwaki obabadde ate okwogera amannya, namutetendoza gwayogerako. Oyo si ye mukulu w'ekika ky'obutiko. Ekika ky'obutiko kiyina obukulembeze obwetongodde nga tutwalibwa Jjajja Ggunju Matiya Kawere, tasobodde kubeerawo. Omukulu amukiikiridde, ow'essiga lyabinaakutabira anaatubuulira ebisingawo. Olw'obudde njagala kwogera ku nsonga eya Kimoomera, nti ng'ekika ky'obutiko nga tukulemberwa mukama waffe Ggunju Kawere Matiya n'ab'amasiga, twagenze mu maaso ng'ennono
omukulu Sewaba Sserubiri bwaginnyonnyodde era ne tufuna Kimoomera omujja agenda okudda mu bigere bya Dani Mukasa Wagaba kyawedde dda era emitendera egiyitwamu okumutuusa okuba engoma yaffe Namanyonyi enkazi gigenda mu maaso mujja mutegeera naye nyinza okwogerako erinnya erimu nti ye Muwanga Ssemukawere. Olw'okukkaanya okwabaddewo mu ssiga era Kimoomera mu luggya n'ab'emituba bonna n'abaana ab'omugenzi kyakkaanyizibwako nti Dani Wagaba Mukasa omusaayi gwe gusikirwe omwana we era abaana balonze agenda okumusikira mu musaayi. Tutegeraganye bulungi n'olwekyo abamawulire bwe mubaawo Kimoomera yawedde okulonda ng'ennono bwetambula era emitendera egisigaddeyo gijja kugobererwa asobole okwasibwa obuvunaanyizibwa bwe abeere ng'akola n'omukulu Kawuula gwe mulabyeko wano. Ekika ky'Obutiko kirina obukulembeze obwetengeredde era nga bwetegefu nnyo era nga bukolagana ne Mengo. Ndoza awo tewali kibuuzo kati babadde batubuuza eyo nga tutambula abaye bino bintu abaye bino kyekyo eyo positioni yaffe ng'ab'ekika eky'Obutiko. Mukulu Sewaba Sserubiri annyonnyodde bulungi nnyo ffe tulonda oba ffe tulaba ani gwe tusiiga mu mbiri ez'enjawulo eza Ssaabasajja Kabaka. Era omukulu Ggunju so si ate omulala amwanjula eri Ssaabasajja emirimu negitambula bulungi. Sijja kwongerako atugambye byatubuulidde mubiwulidde naye bwe tutejjeemu kwerumaaluma mu nju mwe tuzaalibwa mu mpya mwe tuzaalibwa abaagala ebyaffe bakozesa ffe okulwana. Bwe bazuula nti abaana n'abazzukulu ba Sserwaniko emmanze balwana tukoze tutya? Gye muloopa divide and rule. Bodduka ewaoli gy'oloopa nagamba oyo mubi naye ettaka lino olowooza lwaki tetulikozeemu ekyamakulu. Bazzukulu ba Ggunju tuve mu kwerumaaluma nga twerwanyisa ate nga tuddukira mu balabe baffe. Abalabe baffe ffe tubataddewo. Tuddeyo ku nnono tunoonye ensibuko zaffe. Bajjajjaffe wano bwe tuyimiridde okubajjukiza akatono tibakimoomera edda baabaweekulanga nga Bassaabasajja nga Bassekabaka. Wano waliwo olubiri lw'Abakimoomera abasukka mu basatu abagalamidde wano abalaga obuwangwa bw'Abakimoomera. Naye omulembe ogwo bwe gwadirizibwa ng'amanya g'ab'Obutiko Ddibya Bakimoomera baatandika obbaziika mu ttaka. Naye obuba wano we buli kati kiba kitya ffe bannyinimufu abalina okulonda Kimoomera owaffe ne babatulondera. Sijja kwogera nnyo lwa bakama bange abali eri naye ffe abaana ab'enju ab'enda ya Nakalaama twegendereze. Batukozesezza nga bakozesa abasoma ku byobufuzi divide and rule gye tuddukira okuloopa bo ne balabamu ekyenfuna ti abaana mulwane ffe tweye ennyama yammwe mubeere bulungi. Era nga nze Mutaka Kawuula erinnya nze Frank Magala Lwembaawo Omutaka Kawuula nga nze nkuba engoma Kawulugumo engoma ya Ssaabasajja Kabaka enkulu era engoma Ssaabasajja Kabaka gyakozesa okulamula Obuganda. Engoma mujaguzo oba engoma za mujaguzo nga mwenna bwe mukitegeera oba bwe bababuulidde zirimu engoma ensajja Kawulugumo n'engoma enkyala Namanyonyi. Ng'engoma enkyala Namanyonyi ekuumwa era n'ekubwa ab'ekika eky'Obutiko. Nkoze omulimu guno
ne kojjange Dani Mukasa Wagaba Kimoomera okuva mu mwaka gw'2008 lwe nayingizibwa mu Bwakawuula bwa Buganda. Dani Mukasa abadde musajja mukozi nnyo, abadde muwulize nnyo, abadde mwesimbu nnyo. Nze nkola emirimu egitaŋŋanya kubeerawo ebbanga erisinga obunene, naye Dani abadde abeerawo n'atuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe mu buzibu obungi ennyo bwe tuyitamu, era ne tugikola bulungi. Nkakasa nga ewa Beene tetulina bbala. Dani weebale nnyo okukola obulungi omulimu ogwo. Ebigambo byandibadde bingi naye biriko ebibikomako. Ebibikomako tusaba Mukama Katonda atusaasire biveewo, omulimu guno gubeere mwangu, gubeere mulungi, gubeere mulambulukufu, ate guweese ekitiibwa eggwanga lyaffe Buganda. Okuva omugenzi lwe yabula abadde yeewuuba emmengo nga bwemubadde mubiraba ku TV, weyagattamu obwobunaki embeera nebeera si nnungi, n'olwekyo n'agamba eno okiikirire ontusize obubaka bwange, bino byamusanga era naye mukosefu. Yagambye okwebaza Kapteni Mulasa Birikadde n'abamasiga bonna olw'obumu bwe muyolesezza n'abeerera ddala bugumu nti ekintu mukirina. Wano ak'ensuso ebikisobo kize kweteekateeka bwe gaba amaaso ganaafa, Yesu amanyi nti gafa. Weba ebyenda munda biggwawo, amanyi nti biggwawo. So kikulu nnyo okutandika obulamu, era okufa si kyekyentiisa nti abantu bafudde, naye engeri gye bafaamu yenkulu, era negwe bafiiriddemu. Amakulu nti tandika obulamu ne Yesu, ogenda okufa ng'olweddeyo aga kino nakimanya, nakino nakimanya, nakino nakimanya. Kati gwe newankubadde ofudde naye osobola okufa naye n'osigala ng'olina omukisa. Kyekigambo ekyogerwako ndi balina omukisa. Omuntu alina omukisa, abantu batuula bwe bati nga bw'obalaba. Era bannanga ab'obutiko mulina okugamba okwemulugunya kwonna nti Kimoomeera ndo tawerekeddwa. Guno si mukisa. Twalina olutalo wamma Haji akubye mu ngalo barakallahu fikum. Kwegamba waliwo ekiseera bwe twali COVID yaliwo, naye nga ne bw'oba oyagala otya omuntu otomusemberera tomanya na kumanya bwe bamuziise. Omwana wa myaka 12 ne bajjayo akaso koogeza okwogera kubanga yabalaba tukusala. Kati omwana omukozi n'awulira ki amaloboozi najja nakubenda ajja bwati nga ngenda kusala. Omwana nazaawo olugi nakuba enduulu, nze nenvaayo gyenkola ki najja kwebuuza kiki ekibaddewo nga simanyi kigenda muki. Nasanga omusajja aga ngenda musala, akatadde wano atadde akasowa. Kakati ndooza mwena kusula ngaazi, najjanga bwenkola ki bwendi kale nga bw'obeera okumutuukako bwenga nga oba tufa tufe ffenna gwani. Kwega ebibuuzo byonna mbibuuliza mu dakiika ezo, naye bwe mba mutuukako n'ata omwana n'akaso nadduka.
olw'okuba tumanye eri abaafa edda nalowoolezaawo dda ono omusajja yafa dda kaakati naffe atunonye naye katonda yebazibwe bwe nali nsembera bwenti entiisa ya katonda nekola ki banaye njagala okubambaza nga bw'obeerawo oliko entiisa ya katonda omubi ne bwakulumbawa taata nsanyusa okulaba owekireka nsanyusa okulaba maze nenkulaba baduda naye ngaate baki oli nakugamba nva mumaaso nakola ki nafadda oyo aba akyali mulamu yaduda naye nga rekodi gyalina oyo bw'aba yayogedde muve mumaaso esaawa yonna akola ki njagala okwebaza abantu b'emasuliita ng'ennaku z'omwezi 3 January esaawa 9 abamu kubafaanana nga mmwe bayingira ewange mu nyumba erinnya Kasirye Ettone ndi Museesa Emmengo nga musaza lya Bwekula. Tuzze okuziika omutaka Kimoomera Wagaba Daniel. Omutaka Kimoomera yabadde akulembera essiga lya Kimoomera ng'amannya ge ye Wagaba Daniel. Tuli mu maziika ge oba mu kuterekebwa kwe. Omutaka oyo ku ddaala eryo lyaliko oba obuvunaanyizibwa bwaliko obuwangwa ennono obulombolombo bulina bwe tumuteekateeka, tetumutereka oba tetumuziika nga balala, era tumuziika mu mbugo ne kye bayita looti oba ejjoola, tetumuziika mu keesi ako kalombolombo. Obuwangwa kwe kuziika nga abantu abalala, naye era entaana ye eyawukana ku z'abalala, eba nnene ddala, eba mu fuuti mpanvu, naye era ng'ekiwanuuzibwa ku ekyo nti abeera n'embugo nnyingi, tajja mu keesi. Si kirala nti mulimu sitaani okumuziika mu mbugo, mbugo eziikwa mu nnyingi ezisukka mu 100, ako kalombolombo ezisukka mu 100. Kati tewali keesi wano yakoleddwa ng'esobola okuloodinga oba okugyamu embugo 10. Oyo si sitaani, kalombolombo k'ekyo. Ennono bwete bweyogera nti embugo 10 okutandikira ku 10 okudda waggulu. Ate entaana nti olw'okubeera abeera mu mbugo nnyingi, era nayo si nkola nti tusimye ennene era tuyina ebya sitaani bye tutegeeza oba ebyawongo. Kusobola kujjayo bulungi namuziika bulungi mu kitiibwa. Eyo bwe buwangwa yennono obulombolombo obuziikibwa omuntu ng'oyo. Entaana yebeera muyina ebipimo byayo? Entaana tuyina ebipimo byayo, esobola okuba ku fuuti 9 ku 15 oba fuuti 8 ku 15. Obubaka bwempa ku by'obuwangwa obulombolombo obuwangwa n'ennono bwe buno nti abantu baleme kubuzaabuzibwa buwangwa bw'abalala okubutabiikiriza n'obwaffe wano, ate obw'abalala ne buzibikira obwaffe wano. Batambulidde nnyo mu bibinja naddala bye tuyita eddiini. Waliwo eddiini ezimu zo nga bwe ziraba olubugo, nga bwe ziraba endeku, bwe ziraba ekita, bwe ziraba ekyanzi, bagamba ebyo bakola byawongo oba ekibbo n'obwambe n'effumu. Ebyo ebintu bijja tubyejjukanya n'okubitambulirako okukuuma obuwangwa bwaffe kwabyo ebyali ebyo bye twakozesanga okusookera ddala oba okuva edda. Tetuyinza kuva ku buwangwa ebyo bya buwangwa. Ne waliwo ebibinja ebigamba nti binnaddiini nti bwe bikozesa ebintu ebyo oba bwe byetaba ne mukuyo abyolumbe oba okuteekako omusika nti biba bya sitaani, ekitali kituufu. Kuba kye tuyita obuwangwa, kye tuyita obulombolombo, kye tuyita ennono bisimbukira ddala mu Bayibuli era mu ebiri. Bayibuli eyina obulombolombo, eyina ennono, eyina obuwangwa okuviira ddala ku Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga yayina olulyo
naffe kyekika kyaffe. Yakolebwako emikolo ng'okutayirirwa kaali kalombolombo. Yayigiriza abantu naffe kye tusomesa abaana baffe okukwata ennono nga naye kye yaliko. Ennono, obulombolombo, nga waliwo ebibinja, oba nga waliwo endowooza, oba nga waliwo eddiini ewakanya ate bino ebyaffe. Naye kirungi era ekibinja ekyo oba eddiini eyo ewakana oba ewakanya mpya nnyo, eyinza okuba nga temanyi mirembe gy'emabega, oba nga egimanyi naye nga kwe kubuzaabuza okuliwo nga embeera abulala gye bayitamu nga balina ebigendererwa ebyabwe. Naye ekintu kye bayita buwangwa, ekintu kye bayita nnono, ekintu kye bayita bulombolombo, bazzukulu ba Ggunju abali wano ab'obutiko temugezanga wadde okukisuula, kubanga ebintu ebyo bisatu ge masiga agakola ekika era ge twetoolooleramu. Omusajja oli kyeruppe eyajja n'abuzaabuza bino ebibinja byo ne bitoolera ddala nti olubugo sitaani era okwabya olumbe sitaani, okubeera wano okulya emmere ku lumbe nti oba olidde sitaani, okunywa omwenge nti oba okoze kivve. Abasajja abo ddala bakyamu, n'ate nsaasira nnyo mmwe abaawabye. Omusajja oli kyeruppe yajja n'olugoye, n'ajja ne kye bayita eddiini. Kaakati ennono y'eddiini, obulombolombo n'obuwangwa byeriwaabwe yabireeta eno n'akyusa ffe endowooza, kubanga bw'aba ataddewo emmeeza ayalirira bulungi olugoye. Ffe emmeeza wano gwali mukeeka, ng'olugoye lwaffe lwerwo olubugo. Kati ng'otuula ku mukeeka, olubugo osobola odwebikka, olubugo osobola oddukolamu olugoye. Ye najja n'engoye ezize naye eri nga zakozesa, n'olwokuba yazikozesa nga bwe bulombolombo obutuukiriza ennono ye ey'eddiini, naffe ne tuwabirayo n'atujja ku byaffe. Naye ffe ekirungi naddala bazzukulu ba Ggunju abeddira obutiko, ab'ekika ky'obutiko tetwagoberera kiri awo. Nsaba n'abo abagoberedde mu abakitegedde mutandika obbannyonnyola nti buli buwangwa bwabwe, nnono yaabwe, bulombolombo bwabwe, naffe baatusanga n'ebyaffe. Yesu Kristu oba Yesu ffenna gwe tugoberera yayina olulyo, kye bayita olulyo kyekika. Yakolebwako emikolo ng'atuuse ku nsi okukkiriza n'okubeera mu nsi eyo, bwe bulombolombo naffe bwe tukola. Era n'atandika okubatiza, nabo bajja eno babatiza. Ako kalombolombo mu ddiini. Emmisa n'okubula n'okuyigiriza okusoma Bayibuli nnono. Era Bayibuli eyina ennono yaayo. Togitoolako ng'ogisoma, togyongerako ng'ogisoma, eyo nnono. Kaakati gwe akubuzaabuza atya ove ku lugoye lwo, ove ku buwangwa bwo, ove ku kika kyo nti tokola kino. Bannaye mwongere okutegeeza abaana baffe, abazzukulu baffe ebituufu mu ababitegedde. Tuyinza okunenya abaana naye ate nga naawe weenenya. Ddiro wali otuddeko ku kye bayita ekyoto ky'Omuganda.